eziriwo zitandikira ddala mu misango egy'enjawulo okuva wansi. Zikyaliwo naye kasooke zibeere computed. Then tulabe ekisinga obukulu nze wano kye ŋŋamba kuba siri mwetaavu nnyo nti ndi munkuseera. Wabula kisinziira mutima gwa muntu. Kosi ziva ku muntu omusumbuyi. Bw'otesitinga nnyo obugumiikiriza bw'omuntu, ky'ojjamu naawe oba ojja kukiraba. Bwe weeyisa obulungi, omuntu yeekuba mu kifuba n'aga nti ndowooza kirowoozo. Naye oli bw'ayagala okujja n'effujjo, we've restrained ourselves, twekubye nnyo mu mutima. But if it continues, we shall reply. Kusitula abadde wakusitula okumuleeta wano. Bamukubira ekyenjo gy'abasirikale era ali mu mbeera mbi, ali mu sheepu mbi yadde tasobola kujja wano mu kkooti. Naye ku nsonga ezibadde mu kkooti, enkya ku ssaawa 4 awaka agenda kubanga Dr. amaze okumwekenneenya era agenda kubanga asobola okwogera eri ab'amawulire ku kiki ekiddako ku musango guno. Naye ngaffe ababaddewo, nganza abaddewo ng'omusango gusalwa, bwe ntunuulira engeri omusango gwonna gye gusomeddwamu nga bagusala, omuntu abadde alabanga ensala gye bawadde opponenti waffe ye kennyini n'agyewandiikira n'agireeta mu kkooti ne bagisoma. Nze ng'omuntu mu kulaba kwange kye mbadde ndaba judgment eringa gye bawadde opponenti waffe ye n'agiwandiika, omulamuzi n'ajja n'agisoma.